Mwe omwana yakutte mwana munno omunyego bannange abasajja omusajja ono amuzaale mu kunyumirwa ekikyala kino bannange oba Rema abikola just kuba nti abalumya simanyi mmwe abasiraamu abasibye temugenda kusibulukuka kubanga kino kyembaleetedde kya ttabbu nnyo simanyi musiraamu wange musuuza yonna gy'oli naye musuuza gwe watandise okwepikira gundi spice twali ku press conference yo nga ogenda kutta gundi made in African album wasobola okuba nti wewanyawanya spice mbutabeeranga abeekyala bakola obungutu obw'amaalo musuuza sikutegeera musuuza nazemu okulaba ku Galaxy Zina Awards mpola mpola era nga oli mukola ekintu kyekimu ng'oli mukwata mwabadde muyimba oluyimba lwa Palaso Malamu ne Spice nga bonna bakutunuulidde Spice batunulira ku Palaso ate batunulira Kenzo baŋŋamba nti wepikira nnyo Spice ate nga n'omulala yabaddewo Fikfa Mike ate nga neye Fiki baŋŋamba nti ayagala kuba nti omulimu agukwasaganya so nolwekyo simanyi amuza bagenze mu maaso n'okuba nti bakyetuusaako ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula e Dubai bagenze ne benyiganyiga n'obuntu busupu oba muntu wa wansi ne butandika okuba nti bufuluma emboozi eno tugenda kuba nti tugikutuusaako mpola mpola ssaawa zino osobole okuba nti ogifuna olwona tusobole okuba nti tweyongerayo mpola mpola nkwaniriza ku mukutu gaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mugambula yamenye n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange the African Entertainment Wikipedia Uganda yes webale kuba nti otambula nange ebbanga lyonna I'm the baddest all the way from Uganda yes webale kuba nti otambula nange ngenda kusaba ogende mu maaso okwegatta ku family egasibe nga ogenda mu maaso nokuba nti osubscribinga kuno omukutu osobole okuba nti ofuna ebintu ebyettabu ebyenjawulo kwagala nnyo munnauganda ali mu Uganda nebweru w'eggwanga wetwogerera musuuza wonna waali ayinza okuba nti oba oliawo gamukaaba obanga akuddaala obanga asekerera obanga akola kisimanyi musuuza recently yavaayo mu luyimba lwe olumanyikiddwa nga loko n'abagamba nti temweyisanga bali abeekyala abalina obuyisa obw'amaalo bwe batambulako ne batandika okuba nti buli kimu bakiraga ntambudde ensi yonna sikolanga bintu bya kitumbaavu bwe bityo kati bano batuulaga biti wetwogerera Rema Namakula ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Musa Sebunya ngono yayingira nabunya yamukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yes mpola mpola bagenda mu maaso n'okuba nti beeraga omukwano wali ebweru w'eggwanga era nga wetwogerera abantu bano ababiri bali Dubai bagenze mu maaso n'okuba nti bata akatambi era nga akatambi kano oba oliawo kagenze mu maaso n'okuba nti kaleeta obuzibu ku internet wetwogerera Rema yatadde akatambi ne Dr. Hamza akagenze nga kaleeta obuzibu ku internet era nga buli omu akalaba n'agamba nti bano babadde ki babadde bakola ki intention yaabwe bambi yabadde ki n'ebintu bwe bityo bakuutta akatambi ne basobola okuba nti bazina naye ng'ate beekutte nga benyigira ddala omunyigo oguli gwe baalagira era nga wano nno tetumanyi nti ne supu yatandise okuba nti ayiika ow'abana ababiri mpola mpola supu yatandise okuba nti ayiika mpola mpola ow'abana ababiri era nga abasiraamu basobodde okuba nti era baddamu ne bakuba emmeeza ne bagamba nti mukola kyekyo abantu abali abalungi ng'ensi ebatenda okubeera abaisiraamu ab'enjawulo ng'ab'amaanyi mukugenda tukola byekyo obusiraamu tebukkiriza kwenyiga ng'abantu bali mu kusiiba tebukkiriza kuba nti oba oliawo mwegatta munyumya emboozi z'ekikulu ng'abantu basiiba nsaawa z'ekisiibo tezikkiriza mazina na kuyimba era ng'obusiraamu music mumuganira especially music w'ensi mpola mpola Rema ne Yamuza bagambye nti totubuulira busiraamu ffe twaze eno kunyumira twafuna ssente ala yatublessinga n'okufuna ssente yatugamba tufune ssente tubere mu nnaku yatuwa ssente kuba nti tusanyuka bwenna agenda mu maaso n'okuba nti atwepikaapikamu n'okutupimaapima ogenda kuswala kubanga ffe bananyini mane mpola mpola Rema yageze mu maaso
n'okuba nti abikole e Dubai era nga yatandise okuba nti akankanya ekibuga kya Dubai n'abantu ku internet. Omunyigo guugwo gwego ogulabye gwego atuddemu nateera enkera bampita Rich Boyawo Maxudi Junior Ntambi Jimsowo genda mu maaso n'okuba nti subscribe n'okukwatagane. Bye bye for now.